kati obadde ogamba otya ne bagattako ekirala ne bafulumya eyo tebasobola kukuwa nze message simu yonna ekubwa wano ngikwata kubanga mba simanyi gyevudde kakati gwe bw'oba olikodinga ng'ogenda giwaayo gwa alikodinze oba ofuniramu wa era gwagenza ogitambuza ofuniramu wa tugenda kwekuba mu diaspora emimwe egibaddewo kiseka si mutuukirivu kituufu naye ku 10 abadde agattako bimeka obudde bwe bwayonona ku netiwaaka ku intaneti mumusasula mmeka bino byebintu gundi ani ono omusajja penge byafaayo n'agamba disclaimer ebintu byenjogera Kyagulanyi tabintumangako era bwabintumanyiza nemuvuma kubanga tasobola kuntuma byensobola kwogera ssaawa zino ajja kubisunsula angambe nedda wano nno yogera bwoti mwana wange wano kola bwoti munnange bino ebintu bya people power mutujjemu olusiddikirwa nuupu nze singa nuupu ye yatandika nze singa siri mu byabufuzi byammwe kubanga ebya nuupu bitwambaza bino obusuuti buno bwetutategeerekeka twali mu people power nga buli muntu yenna ajjidde mu ango ye enkuba gyakubamu nga yeyesani egenda okumaliriza essaawa zino mutuwambaza bino olw'okuba twafuna ambuleera yaffe ambuleera nnungi mwana tumuzadde naye omwana tajja kuŋŋamba fa ku kitanda nange neebake kubanga nze mwana w'omukulu nina kwebaka ku kitanda kakati people power ye muzadde yazaala omwana nuupu eyina kubeera ku biragiro bya people power ba people power be bakisekka abasobola okwogera abantu bangi abayogeranga nga bali mu bibiina ebyobufuzi nga basemujuŋŋanda ne tuvunnama n'okuvunnama nga tubayitanga nga balinga bafaaza antiru bwe twatandika okuleeta people power ne tuleeta abasunsuzi ne batutandika okubasema diipu tugenda okumaliriza nga abasajja beekuba zijje nga tebalina kye bali ffe twali tumanyi nti abo abasajja bannabyabufuzi baddala nga tumanye abantu nti ebyaddala mpuuga bw'ayogera toyina na kumuddamu kyayogedde kyekiri fayino antiru bwe mutuuse ekiseera ng'abaana batandise okusunsula ensonga abaana gye bali nga bagezi nga baasoma bammibwa omukisa naye nga bw'akwata akasimu nga kano asobola okuggyayo ensonga naawe n'ozitegeera kati mutandise okuddira abantu abasobola okwanalayizinga ensonga bwe wabaawo ensobi gye musobola okubayita ne mugimalira eyo mugireeta wano ne mutufulumya n'ogubalwa tubagobye muki invitation eri ludda wa gye wafuna abantu tuli bakyereeta bagenda kumaliriza nakanuka bakate bakatwale abantu tuli bakyereeta badiaspora abo bonna abayuta abaliida oba baani bonna bakukuta bukukusi balidde mu bantu enkwe balowooza tetubimanyi bamanyi ebiri mu inbox yaffe lwaki tayimu eno nga twagala okufundikira mu 7 twagala okumaliriza tugenda mu tayimu abantu gye twetagira kiseka gye twetagira maapu gye twetagira gundi gye mutandika okujja ate okulima gundi abantu empindi ku mabega tayimu gundi ono omusajja yani Sale gyatandikidde okutumanyira mbo agoba abayimbi kyokka nga babeetaaga nnyo kati kino ekisajja ki alien skin bwe kitandikidde okuvaayo ne kigamba ninda order from above mbunze mbateere nuupu ku ttaka nti ekitegeeza nti NRM yo yalemererwa tekyalina wadde mundu tekyalina wadde ebikola yo enonya bamasinale nga ba alien skin kakati ezo zonna ensonga bwe muzigattanga mulaba alien skin waali tubomye audience waliwo ono omusajja oyo ow'ekibuto ekibi eyo ani oyo yakula obubi oyo yani oyo omusajja oyo Sale yakajja kugundi atandise okwogera yali tavaayo public mutunule nti essaawa zino bwe tutandikidde okubeera mu bino ebintu bwe tutandikidde okugenda mu politics ali machuwa wano we tulaga live posed nga sibitegera we tutandikidde okugenda bye twetaaga omusajja Sale waavuddeyo mu kifo ky'okuyita gundi oli Suna Ben amuteekera eri yabateekera wano mu maaso mwene mulowooza nti wano mu maaso ali mu kunenya bano abasajja simanya basuna Ben simanya be baani abo simanya b'omulangira bannange mubeere bantu beegendereza mu abantu abakwata gundi content yono ne mumutambuza abantu bonna basobola okukola ensobi naye omuntu gwogoba akugattako saategedde ebbaluwa egoba esuspendinga olaba n'empuuga tagobwanga n'empuuga eyabbira ddala 5 eyatunda ensi eyatunda bannayuganda nga yakatuula ku ntebe emyezi 6 n'akwata milioni 5 yakwata milioni 5 ne bamugamba toyogeranga tukuzibye emimwa milioni 5
nakati tagobwanga ku bumyuka bwa president yaweebwa suspe takufunanga dismisso gundi tagobwanga era takwatibwanga na baluwa emuwandiikira nti tukugobye mu kibiina kakati ono yayogedde ku simu sinamanya ne bye mwayogedde olwo ne bwe wayogedde esawa budde bonna twogera n'abo abasajja batukubira amasimu ag'ekisiru ne zibayisaamu eggaali bwe tubayisaamu eggaali recording eyo tebagifulumya awo okawe bakutudde tekakati obadde oyogera oti nze nsobola okukukkirizisa n'onkubira essimu ne gwa kati gw'obadde oteesa otya nze nina eyankubira mu 220 nga tutandika campaign tugenda okutandika campaign nangamba mpa $6,000,000 ne mugamba nzikiriza $6,000,000 naye nzaalwa nkozi njagala mu ddwaliro otwaleyo $6,000,000 mama wange azaalwa Gomba njagala mu ddwaliro ly'e Gomba otwaleyo $6,000,000 mukyala wange azaalibwa Kibuga njagala mu ddwaliro ly'e Kibuga otwaleyo nze ndi Kampala wano njagala mu ddwaliro ly'e wano ery'Ewakiso otwaleyo $6,000,000 then bwe tumaliriza nze onkwase $1,000,000 zange 600 ne president nja mugamba nze ebyange bikoleddwako kati singa akantu ako bakakwata ne bakasalamu ne bakoma wali nzikiriza $6,000,000 condition ne batazissaako ekitegeeza nange baali nkubye ne mungoba mu struggle baali badde bakobadda mutumanyira natumanyira nzire yawandise kyekibaluwa mu magambe basooke nga beebuuze ku bantu tuli mu bintu mu masasi wakati ng'owoza mbu simanya ndi jende diaspora simanya ndi ludda wampandika mu baluwa simanya nkola biki sagala nze bwe ndaba omwana omulwanyi wa internet gwomanyi time eno nti kiseka tasobola kulinnya ku kisaawe kya Ntebe yakuddala abaana bangi bayekolera bali eyo badduka dda bali eri babonaabona fena waffe wano tumanyi nti esaawa yonna nze era kati Katonda ndi mumwebaza olwaliyo ngenda kutuuma mwana wange gundi muzzukulu wange linnya mugambe omwana nti mbikwasizza nze esaawa yonna bwe ntema manya ndi ku nsi yo mbadde nnwanirira gwobeere bulungi muzzukulu wange kubanga nze emyaka gigenze sikyasobola kuba bulungi mu nsi wabula omuzzukulu gwenkolerera agenda kuba bulungi ng'ojja omanyira mbu simanya maapu nkugobye nze wabanga wankawulira ako akabaluwa kammwe ak'ekisimu maapu kambikuvire kankubuliremu omukulu oyo yankubira essimu nga ngamba lwaki sireka David Lutalo owulira ne mugamba Lutalo atulumba nangamba kali akasobi katono muleke ne mugamba ndeka owulira ne njogera kwani ku misa Kisemakula nankubira nanga lwaki toleka misa Kisemakula kati okuba bwaki biki ne mugamba fe nze ndeka nkole emirimu gyange n'ateeka misa Kisemakula ku simu yeye nyini misa Kisemakula nansuubiza ne ne mugamba nze muganda wange siina kyenjagala nze njagala mwetereze owulira kati misa Kisemakula bwe yaddamu ate awagira Lutalo nti ate Lutalo tumuleke biki nze misa Kisemakula nenziramu ne muyisaamu eggaali omukulu oyo empala nawe yasituka n'ebyo byayogera mbu simanyi Umaru yaganye abazisi nze sibeera mu nnyimbe za wano tewaliiwa mmanyiiko